oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, butolevu nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV. Nze SULA SSENYONGA okwera mpozi ngate nkubuuzaako nga nkwagaliza mpozi ate embeera ennungi ku lunaku nga luno olwaleero, era mpozi tubeere mpozi nga tunyumira wamu nze naawe. Yonna gy'osinzira okubeera ng'otulaba tugamba webala okubeera mpozi nga otulaba, weeyongere okubeera mpozi ngate otulaba olw'ensonga ffe tulina fekka amawulire ageesigika agatali gagamba nti oba oki oba ki oba ki. Nkubuuzaako ggwe eyakatweyungako eyakasubscribinga nawe atannaba kubeera mpozi ng'osubscribinga ke kaseera osubscribinga obeere ng'ofuna notification. Bwomala okusubscribinga kona wali akadde buli otuteekayo story yaffe obeera ogifuna bulungi nnyo. Kale embeera eriwo ya campaigns mpozi yatugendera ddala mpozi mu kalulu emabega wali eri nakolako ku story naye nga mpozi story yali ya mwami Yoweri Kaguta Museven ne Bobi Wine challenges ze baalingamu abawagizi baabwe nga baali bateeka ebipande ebya Bobi Wine ne mwami Yoweri Kaguta Museven nga babiteeka ku street za Kampala naddala ku mulyango gwingira mu kikubo giyite bench wanuka street yawo ne walalawo ne yandibadde nga Namirembe road bagituma kati sebana oba bagituma any of the two. Abantu abo baali bateekayo ebipande nga babiyoyota babiwa emmere babiwa soda kya mwami Yoweri Kaguta Museven nga bakiwa kajuice akayero nga abantu oli bwoba oyiseewo osobola okugamba mbambi kino kinsanyudde n'oteekawo 1000 n'oteekawo 5 n'oteekawo 1,000. Ekiseera kyatuuka ng'ebifaananyi bya Kyagulanyi bifuna ssente nnyingi nnyo okusinga ebya Yoweri Kaguta Museven tibahabulwa. Kakati mu kavubuŋŋaana akaali oluvannyuma lwa amagye okulumba ofiisi za NUP baatwala ebintu byonna ebyali ku ofiisi. Kati after that day ne basalawo n'ebipande ebiri ku street babijjeko, era mwalaba na baterayo video nga amagye gawamba oba nga gajja ebifaananyi ebya omukulu Kyagulanyi ku street. Omulimu ogwo tukimanyi bulungi nnyo nti gwandibadde gukolebwa Kampala City Council Authority be baali balina okukola omulimu ogwo aba KCCA be baali balina okukola omulimu ogwo, naye twalaba nga omulimu ogwo gwakolebwa magye. Omwogezi wa poliisi bwe yavaayo bamubuuza ku bintu byasooka n'agamba ti muli serious nga sinnabirabako. Omwogezi wa poliisi nga sinnabirabako mulina ka video awo ndabeko, era okukakkana ng'eyensonga bagivuddeko. Naye leeta ne bamala ne bakola submission ne bagamba nti twakizudde ng'abantu abo batandise okukyankalanya ekibuga nga batandise okulwana bokka na bokka mbu abamwami Kaguta Museven n'abamwami Kyagulanyi abaana abateekawo ebipande ebyo kati ng'okulwanagana kwabwe kutandise okuleetawo embiranye mu kibuga n'ensasagge. Ebifaananyi ebyo ne babijjawo. Ebifaananyi ebyo bwe bijjibwawo wayitawo ennaku ntono nnyo n'ebipande ebirala byali bizuuliddwa nga bitimbiddwa bino miti gy'amasannyalaze bino wawawa ebiriko Kyagulanyi mu Kampala byonna byagibwako, byonna nebiri ku maduuka byonna kaliberenga edduuka liryo byonna byagibwawo ne bitwalibwa. Wayita ebbanga tono nnyo nga aba NRM bakatongoza posta oba ekifaananyi ekigenda okukola nga ekifaananyi ky'okutunda oba ekigenda okutunda Yoweri Kaguta Museven oba okumunoonyeza akalulu oba ekigenda okutula ku posta yaabwe nga bakakitongoza bwe bati. Wayita ennaku mbale ewabadde ebipande byonna ebya Bobi Wine ne bazzaawo ebipande bya mwami Yoweri Kaguta Museven naye nga biri mu bufo obutuufu. Tugeze bano abakola branding mad advertising baani abo babadde balina billboards byabwe bwe baateeka nti kati wano tulangirawo kati space eyo yonna advertising space eyo yonna ne bagijjuza ebifaananyi oba ebipande bya mwami Yoweri Kaguta Museven. Ne kitegeeza nti kakati bwe wanga street zonna zijjudde kitegeeza mwami Kyagulanyi talina wagenda kuteeka bibye. Mu bbanga ttono nnyo okwosa jjo ndowooza jjo lwabadde jjo Kampala City Council Authority nevayo nekola oba neeyisa etteeka oba regulation negamba teri muntu yenna akkirizibwa kuteeka kipande
watakkirizibwa. Oba nfuna bulungi, teri muntu yenna akkirizibwa kuteeka kipande watakkirizibwa. Jukira ebipande byonna awasinga biteereddwa space yonna gye wandi badugamba nti kati kubanza ekimanyi Kyagulanyi asobola okukola ebintu nga biri lawful mu mateeka nga mwebiri. Yandibadde either asobola okusasula space ne space yonna eri booked by NRM. Era kuliko ebipande byayo lekukuta Museven. Oba oyiseewo ku street zonna obiraba. Mwana omuyambuuzizza nti kale tubirabye ne kakati ate waliwo ne bino ebiyinja bebateeka ebiri ku Northern Bypass ebyo bebateekako nga bazimba ekkubo ebyo ebibulooka ebizitowo ebyo ne bye tulabyeko ebifaananyi bya Mwami Museven nabyo yabipangisiza. Ekyokuddamu ne kimbula. Olunaku olwaleero ngenda kuteerayo ka vidiyo akamwana muwala nga kakati Kyagulanyi ababadde bamuyoyotera ku street nga bamufukamira bamuwa emmere kati bamutadde ne mu mayumba gaabwe. Mwana muwala ono yalaze omukwano mungi nnyo eri Kyagulanyi, bwamuweweeta, bwafukamira, bwawa emmere, bwamulisi bukajuyisi, bwamugamba byonna. Kankutereyo ka vidiyo kano okalabe naye kennyini oŋŋambe eyo laavu ddala. Katulabe. Webale kutuwonya abasajja abafere. Honorable Kyagulanyi, we love you so much. May God bless you. May God always embrace you. Mukama atambule naawe mu byonna by'okola. Honorable Robert Kyagulanyi, obeere president wa Uganda. Can you please show me your face? Yes, I know your president wange, Honorable Kyagulanyi. Ayinza okuba leero olunaku lonna nga tannanywa ku mazzi. Mbadde munywesa ku mazzi. Buli lunaku nkeera wano n'ensiimuulako ku kifaananyi kye. Saagala nfuufu ku kifaananyi kye. Njagala Katonda atambule n'omwami ono paka ng'atuwonyezza Nakyemalira Museven. Kwagala nnyo. Ndowooza otegedde ki kye twogerako. Laavu omuntu bw'abanga yaliwo nzo manyi nzikiririza nnyo mu mbeera eriwo. Kankuzzeko mu music. Mu music omuyimbi bw'abanga yaliko nga yalina hit ne bwe mukola mutya yaba alina hit emala kuggwako abalala ne balyoka bajja. Hit eyo emala kuggwako abalala ne balyoka bajja. Oba ntegedde. Kati essaawa eno bwe tudda mu by'obufuzi nga tubigiraageranya ne music, Kyagulanyi yalina hit. Abantu gwe baagala, majority gwe baagala yali mu age bracket eyaabo abagala enkyukakyuka era batanira enkyukakyuka, yali mu age bracket eyaabo era still abagamba nti tebalina mirimu. Abanoonya emirimu nga gibabuze, abagamba tebalina mirimu, obwavu bwe buluma. Kyova olaba nti ne bw'ogamba nti omujje ku street bajja mwagalira ku social media, bajja mwagalira mu mayumba gaabwe, bajja mwagalira ewalala yonna. Wakiri ole ekipanda n'atuuka ekiseera n'akisiba ku mmotoka, ku emmotoka yiye yagyewera omusolo. Oba ontegeera. So kati ye embeera eri e Uganda. Simanyi lwaki mbadde nzija ngoberera ebyobufuzi kubanga ndi mwana muto njagala nnyo ebyobufuzi. Mujja kumbuuza lwaki seesimbyewo. Waliwo omuntu ng'agoberera ebyobufuzi naye ye nga ye sigamba nti alina kubeera mu bukulembeze, naye ate embeera nga omuntu alaba oba n'ategeera ebyobufuzi nga binnyumira. Enkyukakyuka zibaddewo, tulabye ku Seya, tulabye ku Mwami Besigye, tulabye ku weevu ebaddewo Seya alagidde tuwe Besigye obululu, tulabye ku mbeera eya Mwami Semwogerera. Awo nali nkyali kaana kato neera nga nzija mbigoberera ku TV bibeerako. Naye buli weevu ejja egira mu kiseera kyayo. Waliwo abagambye nti Kyagulanyi tannatuuka ku weevu ya Mwami Besigye gye yakoze kituufu kubanga Kyagulanyi afubutuse mu muziki najja n'ateekawo akantu ke. Besigye abadde mu system nga mwali nnyo era akoze. Naye nga ye omusajja omukulu yatuuka ekiseera n'agamba muto wange Kyagulanyi azze kansooke muwe akolemu naye alabe bwe kibeera. Era Mwami Besigye yadde ebbali, ndowooza mumulaba n'eri ku bukulembeze bwe lya mukulu amuli ati yaliyo na buli kimu. Kati Bobi Wine yaliko. Bwe ba hiti tukugambye kati yalina hiti yakola.
ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga ennaku z'omwezi 3 November lwagenda okubeera mpozi ngate yewandiisa oba nominatingibwa. Jukira olunaku lwajja akakiiko ka Electoral Commission kafulumizza nti kamaze okubeera nga kakola baka approving oba nga kasunsula mu mikono kayita mu mikono eja weereddwayo aba NRM oba mwami Yoweri Kaguta Museveni okulaga nti butuufu ensi yakkiriza yesimbewo era ne bagamba baja approvinze. Kati babulako ndowooza gy'abalala byo babadde tebannagiyitamu. Ekibuuzo kisigadde nti abaffe najjo banaagiyisa nga bwe bayisize egya mwami Kyagulanyi. Nyesanga byonna bijja tteriira kuba badde bagamba alinza obutagenda ku ballot TV kati ekisigadde kiriwa wa Electoral Commission okusalawo kwayo. Kooti yo yakoze omusango gwayo ne bitereera. Yasaze ekibiina ne kidda mu mateeka nga bagamba nti wekirina okubeera. Ebyava mu musango mwabiraba nabibaterayo bulungi live kati temulina kye mubanja. Kati tulindiridde Electoral Commission kubeera nga egamba nti ne mwami Kyagulanyi akkiriziddwa okubeera mpozi ngate yesimbawo emikono gye mituufu. Manyi byanjawulo balinza okugamba nti emikono gino ate twagirabye. Jjukira waliwo ebigambibwa mbu, njagala owulirize bulungi nnyo, waliwo ebigambibwa mbu egimu ku mikono egya mwami Kaguta egyatwaliddwayo mbu ate gye gyalabikirwako oba abantu abasayininganga nga bafuna emmere ge oba bafuna kamere kigambibwa mbu emikono gye gibanga gyegyo. Kati teweekanga nga ate bagambye nti gino emikono nga ate gye gyasayiningire ne mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kale sijja kubeera mpozi nga ate suka wano eno nyongera okugamba n'okukubiriza yongera okubeera ng'osharinga waka waffe, yongera okubeera mpozi nga ate oweereza voice notes, weereza videos ng'obuuza ku bantu bo. Ffe tujja beera nga tubikuterayo wano eno ku BOCAT TV. Nze SULA SSENYONGA, mubeere bulungi. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli. BOCAT TV.